neno version je tuulira anti omukazi yakenda kubasajja obanga bataano ono bamukwata bamusonyiwa omukazi amalina opangisiza bali amayumba. How long do you stick around as a man? Mukyala wo wadde alina ssente bw'atandika okukola ebibagamba twatuddeawo twashootingirawo ne mbagamba never forgive a cheating partner ne muŋŋamba gweyogeza ne kazibe kapo yaŋŋamba nkyali muto mu bufumbo. No. Anti kati olaba Shalom, this is the sad reality. Waliyo abantu abamu nga obufumbo buwangadde because mukyala we alina amukola ebweru. Okitegera wama kyegamba. Anti wuliriza Shalom. Olaba abasajja bwafuna omukazi we n'amuwasa n'amuteeka ewaka. Alina ensonga ze lwaki amwagala. Naye ate era alina ensonga lwaki ayenda. Waliwo abantu abamu abeera ne mukyala we waka ng'amwagala nnyo bulungi. Bavudde wala amusupportize here and there. Naye nga mukyala we takyamufaananira kyayagala. Otegera kyegamba. Naye nga omutima gwe gukyali ne mukyala we. Naye nga feeling ate tezikola ki? Kati n'agenda n'ayenda kati kibakunnyonnyola nti waliyo n'abakyala abamu sometimes. Abasajja abakulu they tell these stories. Olina gamba abalina nagadi n'oyo omwana si wange. Ng'akimanyi nga ne maama w'abaana akimanyi. Naye nga obikyo kitegeera. Like they said every marriage has a way it runs. Because maybe the reason that marriage was holding on is because omukyala ono yali akyasobola okugenda eri bwe bamala omulya n'akomawo eno nga kakkanye. Otegera kyegamba. But then of course that happens nga bw'olaba gwe b'osobola okwenda ku mukyala wo n'atamanya. Mbadde kubabuya example. Nti nga bw'oyinza okwenda ku mukyala wo n'atamanya. N'omukyala kyakola. Oba wamu okitegeera. But what we want to say here is after you nab your woman the first time, do you go ahead forgive her the second time, the third time? N'atuuka n'okupangisiriza omusajja omulala ennyumba.